N'enkola yaffe bwebadde kumala emyaka egisoba mu 5 tuli myaka nga 8 nga buli mwaka tujja n'enkola eno ya Gabula Ssekukkulu kyetunoonya ky'okwebaza mu abantu baffe batuwagira okubaako ke tubaddiza katono naye mu Luganda tugamba nti akatono kazira mu liiso era akatono ke tuba tusobodde okubaddiza ke tubaddiza twandiyagadde buli omu okubaako kye tumuwa naye olw'okuba nti Baganda bagamba nti obwavu tebukumanyisa akwagala tusalawo okugenda mu nkola ey'akalulu netugamba nti bannamukisa n'abasobodde okuyita mu kalulu banaabaako ke bafuna okuva mu Bukedde. Enkola eno nyangu nnyo nti ogula olupapula lwa Bukedde wonna oba olusanze n'ogenda ku muko gw'okubiri mubeeramu akakonge mujjuza akakonge ako omala okukajjuza oteekamu essimu n'amannya go n'ekitundu ky'ovaamu n'okawa omuntu waffe atunda amawulire awo ojja kuba omaze okuyingira mu kalulu kaffe aka Gabula Ssekukkulu. Kalimu ebintu bingi nnyo nga era bulijjo tubadde tukola kalimu ebyokulya ebya sava kyetubadde tukayita Gabula Ssekukkulu luvuutu. Luvuutu kitegeeza ekijjulo ekirungi ennyo ekiriko olutooka oluboobeze era kyetwagaliza omuntu waffe mu kiseera ekya Ssekukkulu. Twagala omuntu waffe afune kusanyira Ssekukkulu nga alya ku kabutta ak'omulembe akatalwaza muntu akamwongera okubeera obulungi kanyiza ne skin. Twagala omuntu waffe anabe ku sabbuuni omulungi ennyo akozese ku sabbuuni ow'omulembe ngono tosi okuva mu Chapa Enterprises. Twagala omuntu waffe alye ku kasamuli akalungi ennyo. Twagala omuntu waffe alye ku kamajalini tulina ka prestige alye ku mugaati kwega omugaati guwoomenga ddala mugaati mu kiseera ekya Ssekukkulu. Mulundi buno tugenda kunywa ka ona juice mu kiseera ekyo ennyo ekya Ssekukkulu. Bwetyo bwe tuteeseteese amatooke gajja kubaako ennyama ejja kubeerako enkoko ejja kubeerako mu nkola yaffe ya Bukedde. Ate guno kigenda kubeera kinene nnyo kubanga twongezzaamu titugenda kugenda mu butale 10 gye tutegekedde empaka z'okufumba oluvuutu lwennyini era abawanguzi bajja kuba balangirirwa era bajja kufuna ebirabo eby'enjawulo ate ng'era kwe bagasse nettu lya Gabula Ssekukkulu. Kaakati ffe tulina omusajja wava mitakatayira wa Bukedde agenda keeranga kumakya kutambula atambule mu bifo eby'enjawulo agende mu za supermarket agende mu za paaka agende mu butale. Kaakati bw'atuuka erudda eyo ajja kusanga ng'owuliriza. Bw'akusanga ng'owuliriza ng'akubuuzayo bubuuzo kamu bubiri bwo bujja kuba bwangu kuba ekibuuzo ekigeze ekisooka ojja kuba okiyise. Kaakati bw'akubuuza obubuuzo nga bubiri busatu n'obutuuka gwe ng'ofunye omukisa okushopinga tujja kuwayo eddakiika emu. Katugambe tugenze mu katale k'ewandegeya omuntu gye tumusanze nga tukusanga nga owuliriza mu katale k'ewandegeya mwennyini tugenda okuwa omukisa oshopinge. Tufuna ekifo kimu nti genda oshopinge ebintu byonna by'oshopinga obireeta wano. Sayimu munene w'omu kibuga ng'ayimirira awo katayira waffe ng'agenda naawe ng'otandika ky'okwatako ky'odduse emisinde. Eddakiika emu byesanga wano Sayimu wayimiridde nga tubala mulimu bya mitwalo 10 mulimu bya 2 mulimu bya 3 ffe nga Bukedde famma nga tusasula ebyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.